arrest has nothing to do with the politics. Okusibwa kwe tekuina kwataganira na byabufuzi. Awo no we navira mu byobufuzi kubanga mwantamya kibayita struggle bino njogera nganze. Anyone in any part of the world can be arrested for illegal overstay. ICE in US does it all the time. We have real political prisoners in Uganda who need help. So this habit of self-importance should stop. Definitely, Oliemu jumped on the issue of Kufera from Katara Museveni. Anti-Mutia Amazima. This is not my post. In Vawasala Joy. Patricia Sewungu. Ye yagambye. Munake. Kati nze baby Ferrari ne muvumira bwerere. Zimali badde munneetondera. Binanti byali bikwata kunze na IGP. Mutulemesezza okunywa ku mazzi, mutulemesezza okuddamu okulya, mutulemesezza okutravelinga, nga bwo travelinga bagamba munange muntu oyo yakola. Sijja kusirikako post nange nsomye ya muntu mulala nveeko. Nawe osobola ogenda n'okola ki? N'ogisoma. Eno post Sarah Joy yagitaddeyo. Patricia Sewu abantu abali close to the big man himself, the principal. Kitegeera. Ne muvumira bwerere nga mwanvuma. Ne muvuma IGP, ne muvuma Richie, nga ne bwe tuba tulya buli mmere. Enjoy rumbu yezimani nga mulimba. Kati nze okusoma obusomi posti na buli omwe asidise bwecce. Kasajja gwe olumbo olulikuta, kasajja gwe ne mulya mu munnamu olukwe. Abantu tugezaako okubanyonyola mama nga tebategeera. Olina omugamba bannange kati nze omuntu abeera mu Netherlands. Nsobola ntya ate okuvaayo nengenda ate simanyi nenkidnapping omuntu ne mwogera buli kimu. Ne mwogera ne mwanvuma. Kati mulaba amazima tegasobola kwekweka. Nsajja watu ne mundisa atulumayo mungamba sina sente. Nsula simanyi mu bathroom, simanyi nsula mu kafumbiro. Kati nze mwansoberanga nengezaako okwewozaako bannange Richie waabwe ne munvuma singa era sali musajja mugumu walayi naali kutuse n'enfa. Nga buli wodda bakuvuma n'oteekayo ekifaananyi ne bakuvuma n'olinnya ku train ne bakuvuma n'olinnya ennyonyi ne bakuvuma nemba nnyonnyola bannange natandika dde okutambula. Richie ndi musajja mutambuze nebyo byonna temubiwulira. IGP yanamaani mwatutama. MC Richie mwatutama busajja mmwe muli kulumbiye mani. Kati Patricia Sewungu teyayogedde. Nabo balabye nga amazima gawalumiriza. Ate nga abasinga baali bakimanyi. Abantu b'ettaki bo bakimanyi. Era bagamba bambi kasajja katubavuma kabwereere. Musajja watu namala okuzina mize ekidagala nsobola okuwona maama era ne banvuma mbunekerwaza nekeefula. Nanze nali nfudde nno mu by'okusaaga. Musajja watu ne banvumira bwereere. Mwavumaze ne muvuma IGP nga ne bwe tugendako obugenzi era ndani mutuvuma buvumi. Kati yenza agamye nze ne Sarah Joy tukwatagana nnyo. Kati yenza ataddeyo post eyo. Mwanvuma ne muvuma IGP musajja watu ne mutwaliramu era Juliet zawedde era mubagattamu ne buli muntu alina kasente ne mumuvumiramu. Rebeka bano benyini ekyato kyali diversion ni musajja mukyakaze omuntu ayeyiya nanga yateekawo gundi real life summer festival sobola okweyiyayiye kule nange nfune mu kasente mugamba saagala kukola nsale abantu basanyuke nga nange bwe nkola ne bagamba ebyo yali diversion n'ensirika musajja watu ne mmanya kyali wange ajja kukoma waakole ki ampolereze bw'obusungu nno bwe nabujja kyali wange kujja nga yetanfaako wandekeddemu. Kati nze kambaleke nake kasita abakulukulu betuwa respect mu people power batandise okwogera amazima. Kanziramu okusomererwa yakatuuka posti bwegamba temutusibaako kanyaga
accountability and insulting our leaders who collected this money. Ulida. Temutusibako kanyaga accountability and insulting our leaders who collected this money. We contributed our money to help a brother out of a good heart because he's part of the struggle. But his charge sheet clearly states perjury and overstaying his visa. Wanategeza. Nti temutusibako, temutumanyira, temutuwalampa, temutuyingirira nnyo. Ne mutandika n'okuvuma n'abakulembeze. Ategeeza abakulembeze abaki abantu betaki bali bamanya amazima nenga bambi tebasaba kwogera buli ayogerako bamugamba gwe wali wakola ki oli musiru mwalya ikimwegatta ne bansi baka abantu abamu besitala banganako simanyi na taki nze taki manyi wali taxi na ku Intercontinental wentera okusula eri mu Kayembe ne wongamba mu netwale simanyi yo awulira but his charge sheet clearly states perjury and overstaying his visa. Mbu charge sheet ye obo musango gwe bamuvunaana gwa overstay. His arrest has nothing to do with the politics. Okusibwa kwe tekuina kwataganira na byabufuzi. Awo no wenavira mu byobufuzi kuba mwantamya kibayita struggle bino njogera nganze. Mama abantu bakuvumya, abantu bakuvuma, abantu bakuwayiriza, abantu bakola ki. Of course otukane weta mwa. Ebiseera ebisinga oba tolina na mutima mugumu olinza okutandika okweyiserera ddala ng'omunyampe bangulaba eno gy'oli buli omu akugoba buli omu akuvuma awi loud and clear. Simanyi Busungu Patricia gye yabujje, simanyi Sarah Joy Busungu gye yabujje kutandika kugira ki nenze kiba kinkolera kubanga nzi sajja watu omukyakaze Duncan Emitiya nankutumidde bambyo nonsonyi wasakula bane mama abayo bali wanvuga misinde ba junior nizo baddira sirabye mikwano gyange sirabye kujjako bo mutuze mu nansonyi wachali wange ne next time okitegedde ne mutuvuma ne mutulisa buli kimu sikate n'abantu batutege n'obutwa tufe mwali mugenda tusiza bwerere kwanga abantu abamu baagala nnyo struggle kati obawulira ebintu tungeebyo obulimba bwe mutambuliramu obulimba bubi nnyo ngero obulimba era bwoli mutabani wa goli bwayi yagamba yamulabako n'eggulu tinamulaba eggulu ne mulaba eggulu kati nze sisobola kukkiriza kyonna kyaba ayogera kubanga mulimba is a liar ne mubuuza junior walaba kulumbuye nti ye nze ne tata wange twagenze eggulu era twamulabye twali wano ku live okuwayiriza n'obulimba tebitera kuwangaala abantu bayinza obiwuliza kuba abantu singa abantu baagala nnyo obulimba bunyuma when somebody is lying it's really nice it's sweet you know binyuma okuwuliriza abantu bali board naddala fa babere Bulaaya winteze nange embeera nga ndi board nendaba movie ne bintama nokola byokoze ne bikutama n'owuliriza music ne bikutama kanoga muwaye kange ne malega uliriza ku ki video okitegeera ama happy new year muganda we kati wano we have real political prisoners in Uganda who need help so this habit of self-importance kibayita selfish ntero kisomesa wano naye buli wenkisomesa munvuma buvumi waliwo abantu abali selfish nga beyagaliza bokka akitegeera wano n'agamba Oliemu jumped on the issue okufera from Katala Museveni mbu Oliemu zisimumanyi n'erinnya ndiwulira mbu Oliemu yabuukira ayagala okufera kirumbuye jukira kati wano wembasomeseza ku bufere ntera okubibasomesa ebyantu byabafere ne temumpulira kati lumbuye bamukwata okusinziza kweno message olwa overstay abagezi ne bamanya nti kati ono muzeeyi we balina okumubbira kati abafere abo ne babuukira bagende bafere muzeeyi nti omusajja twamukutte tumulina obulimba
butambula mangu naye amazima galwawo. Ab'ettaki baŋŋamba nga bo bankubira ne mbagamba naye nammwe lwaki temwogera ne baŋŋamba munnange ffe tubimanyi ate si gwe gusoose nga babwala era kivula ab'ettaki ti bwali olabyewo omuntu w'ettaki yenna anvuma wali olabyewo omuntu yenna yenna ow'ettaki eyali anvuma embwa ne ziroka zisabula nze tolina kyotugamba ne bayingiza mu tribalism bulijjo olina kati bannange nze sinze yeezaala munnange ne banzaala mbu ndi musajja kakiga lumbu yajja kumuleeta wiwanti kati wano abantu abatera okubuukira abatalina miramwa n'abatamanyi byakkola omuli ba mindset omuli ba bidugu bo ne balowooza abo bagenda kubba views mubaagale kyokka nga tebalina nakye bamanyi ekyasinganga okunnuma nga bonna abagamba nti baagala nnyo lumbuye nga teri wadde asobola okulinnya wadde agenda ettaki obusobozi ani ali abulina obugenda ettaki nze ne andamaani ekyanyiza ku Segirinya nakibagamba lwaki Segirinya amyandi himu namunyiigira ne bamusiba saafaayo nnyo Segirinya ajja wano ankubira aŋŋamba Richie kati olaba sooka oteeka ebifaananyi byange nyambadde short ne mbimuteerayo n'aŋŋamba kati tugenda ewa lumbuye tutereeze munanga abantu bakwesibeko kumba nimba is using me nfunira visa kuba omuntu waba alina Schengen visa asobola okufuna visa online ey'ettaki ne mugamba tewali buzibu tujja genda tugezegeze okunoonya naye nga nkyaliira mulwadde Segirinya n'amala ne yeefuula n'agamba mikwano gyaffe egimu nze sisobola kusinkana Andamaani na Richie abantu bajja kunvumira bwereere abantu bajja kulowooza musimanyi abavuka ng'ayogera birala ng'Abannayuganda bwe bamanyi enkwe zaabwe boogera ne ŋŋamba Segirinya kyali wange Segirinya gwe twanoonyeza akalulu Segirinya gwe baali bamye kaadi ne tukuba omudomo Segirinya yasulanga nange ng'ajja wano ne tusula ffenna ne tukuba omudomo Sarah Joy sikuvumya nze just post yensanyusiza kubanga amazima gatansa okuvaayo bamwe mwali mugamanyi naye nga musirise Sarah Joy sikuvumya this is the reality abantu abasinga babimanyi buli omu akimanyi ekyaliwo n'abasinga kati obugundi ensonyi bazifuula obusungu n'okwekaza naye nga baali bakimanyi buli omu akimanyi myandi Andamani we got nothing to do buli muntu yenna ali ku lyato got nothing to do obudde nga tubujjawa twalinga mu kucakala 24/7 buli omu atulaba tusula n'abantu b'ettaki tukeera nabo obudde twabujjawa obuleeta ekimotoka ekya bbulaaka mu ka vidiyo Patricia abadde annyinnyonnyola ate ka vidiyo ako nkeetaaga bannange akayinaddemu akampeereze mwenzi saabiwulira nali nkyankalanye mu nvuma ate nga ndi mulwadde Patricia agambye ka vidiyo ako nga kaggwako mbuli agamba kano kamala kakola I have to go back and look for that video tujja kutambulira ku mazima Patricia Sewungu ne bali banne babadde nabo ku live bagambye mukali ka video ke balaga musimanyi waliwo kivaani ekirindiridde naye atunuulira story eyo njagala tugatte dots bino si I'm not attacking anybody I'm not attacking Lumbuya I'm not attacking what we are clearing our names n'okuwaayiriza kukome nengattagatta dots nempulira mbu amasanyalaze gaavaako nengamba amasanyalaze ettaki emboozi nga tegattagatta Patricia agassegase bulungi dots leero nange nenziraba ninzi nali nabivaako n'abantu abasinga nga baabivaako naye abamu baasigaza obusungu olinza ogenda kyovula batwesonyiwa n'ogenda mu bantu ne bakukubira eyo nga banyiiza ebyekisiru because wali nnyo ennyonyi ate mbagamba busimanyi bakuwa ssente kitegera nga bintu byonna bya bulimba mbwe baali bakwata ka vidiyo ako mu gundi esembayo okitegeera nga mu gundi